okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulungi omwagalwa waffe omulabi wa programu eno Ensulo Ey'enkya, njagala okulamusaako nate mu linnya eddungi ennyo erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwa akuumye okuyita mu kiro ate era kuyisizza mu wiiki ennamba gye tukubye amabega. Erinnya ly'ekkulu lyebazibwe. Simanyi mbeera mw'oyita nga bw'eri mu butuufu bwayo, naye nzikiriza nti ne bw'eba mbi mu kiseera kino Katonda waffe mulungi. Ebiwandiikibwa ebitukuvu bitugamba nti Katonda mulungi. Obulungi bwa Katonda tebusinziira ku mbeera mwe tuli, naye kubanga ye ekyo kyali. N'olw'ensonga eyo twongere okuddukira gy'ali, yajja kutubeera n'embeera ezo ezirabika ng'enzibu, ate Mukama ajja kuzituyisaamu. Nziramu okwanirizaako enkya eya leero. Era omuweereza waaliwo wiiki eno nze Semmambo Peter okuva mu kkanisa yaffe ye Kabulengwa Sabbath School, ettabi erya Kampala Central Church. Tusiima nnyo okubeera ng'okeerera ku program Ensulo Ey'enkya. Njagala nno okusaba wenna ali gy'oli weewombeeke tuweeyo okusaba. Taata omulungi, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwadde, weebala okutukuuma. Tuzze nno enkya eya leero nga tetunnaba kugenda mu migozobano gya nsi okwewonga gy'oli nga tusaba omukisa gwo. Weewaawo neera twagala okubaako kye tuyiga olw'obuweereza buno obukulu. Tusaba otuwa omukisa, otuwa omwoyo wo omutukuvu atuluŋŋamye, bwe tusabe n'okwegayirira mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Enkya eya leero tulina ekyokuyiga kyaffe ekiriko omutwe ogugamba nti Sabbiiti yabaawo lwa kussa kimu. Ennaku nga ziize mabega mu kasisimuka kaffe nga bulijjo tuzze tuyiga ku Sabbiiti ate n'ebigendererwa byayo eby'enjawulo. Olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe nga bwe nkugambye kiriko omutwe gugamba nti Sabbiiti yabaawo lwa kussa kimu. Njagala okusomera olunyiriri luno olwatuweereddwa lwe tugenda okufumiitirizaako oluli mu Zabbuli 43 olunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba bw'eti nti ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange eritasingika. Ne ku nnanga ndikutendereza, ayi Katonda, Katonda wange. Bigambo ebyo omuwandiisi wa Zabbuli eno abyogera ng'alaga obweyamo bwawa eri Mukama Katonda, ng'era alaga nti Katonda y'ensibuko ery'essanyu lye era yeeyama okumutendereza kubanga ye Katonda we. Omuwandiisi w'ekyokuyiga kino atutegeeza nti mu bitundu gye tubeera abantu bangiko n'ebintu gye bitwala ebirowoozo byaffe. Kizitowa okukuuma obweyamo bwaffe eri Mukama nga butojjera era nga bukula. Kikyagezaako kutulaga? Agezaako okutulaga nti mu nsi eno mwe tuli waliwo ebintu bingi ebijja gye tuli bitulemesa okutuukiriza obweyamo bwaffe bwe tukola eri Mukama Katonda. Gwe wamma naawe oyinza okujjukirako gy'oyise n'okutuuka wano. Okyalina okwagala kuli okwasooka, okwagala kwe walina nga wakakkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Ebiseera ebisinga bwe tukkiriza Kristo tubeera n'okwagala okwo okw'amaanyi, okwagala okwo okutaddirira. Kwegamba nga n'ebintu bye tukola ebintu bingi, tuba tulina amaanyi mayitirivu. Abamu kye bagamba nti omwoyo akubeerako abeera wanjawulo, naye ekituufu kiri nti okwagala tuba tukyalina kungi nnyo ebiseera ebyo. Naye
bwe tugenda tutambula mu nsi eno ey'ekibi gye tulimu, ate oluusi bye tusanga bituleetera okuddirira, oluusi mu bantu be tubeera nabo, oluusi embeera oba ya byanfuna oba ya mirimu, mu families gye tubeera, oluusi n'okuyiganyizibwa kwe tusanga kutuleetera okwagala kwaffe okwo okugenda nga kukka wansi, ate ne tumaliriza ng'obweyamo bwaffe bwe twakuba eri Mukama tetubutuukiriza, ng'oluusi bugenze buseebengerera sinakindi okuzikiririra ddala. Naye enkyene ya leero twagala okulaba ensonga enkulu, lwaki bino ebintu ebifaananako bwe biti bijja bibaawo mu bulamu bwaffe obw'obukristaayo. Kuba kwagala kwe kuleeta kwe kuseebengerera oba waliwo ensonga endala? Mwattu nno kiyinza n'okubeera ku mulimu gweyo, ng'oluusi watandikira omulimu wali owulira ng'ogwagala nnyo, ng'okola buli kimu kyonna ekisoboka, naye ng'ate kati waliwo embeera kwegamba ogenda okkakkana, ng'oluusi ne bakama abo bye baali bakusuubiramu tosobodde kubituukiriza. Lwaki embeera ezo zibeerawo mu bulamu bwaffe? Naye jjukira, tetuli nnyo ku mirimu gyaffe gye tukola, tuli nnyo ku lunaku luno olwa Sabbiiti. Kijja kitya okubeera nti olunaku olwa Sabbiiti lwa kussa, kimu, lunaku lwa bumu, lunaku lwa kubeerawo ffenna nga tuli omuntu omu. So newankubadde muli oluusi tuba twagala, omuntu ayinza okubeerawo okugeza ekyekumi akimanya alina okukiwa, ayagala, naye oba oliawo ebizibu, okweraliikirira kw'ensi eno n'okweraliikirira okw'obulamu okutaliimu kuleeta omuntu ono okwennyika mu mutima n'abeera ng'ayagala okukiwa naye nga n'amaanyi agakiwa tegakola ki? Tegaliimu. Kwegamba embeera ezo n'obulamu obufaananako bwe buti emirundi mingi abakristaayo mwe batambulira, naye ng'ate si bwe bulamu bwe twandibadde twegomba okutambuliramu. Kristaayo yandibadde akula okuva ku ddaala erimu okutuuka ku ddaala eddala. Okwagala kwe kwandibadde tekuseebengerera, ne kwandibadde kugenda kukula nga kuva mu maanyi okudda mu maanyi. Omuwandiisi agamba nti obulamu bwe bukaluba olwo nga naffe tweyongeramu amaanyi. Obulamu bwe buba busanyusa nga tuteekako ebiziyiza okutuusa akanyamberega akalala lwe kaligulumira ne tukomawo okumala akaseera okuba abasabi abajjumbize. Ekimu ku bintu ebireeta oluusi okwagala kwaffe okugira bizibu nga bwe mbadde ngamba, naye ate ebizibu bino waliwo bwe bituyamba. Waliwo bituyamba okutusembeza eri Mukama Katonda. Ebirundi mingi bwe tufuna ebyo bye twetaaga ne tubeera mu bulamu obusanyufu, twesanga mu mbeera nti ate Katonda tumwerabira. Omuwandiisi wa Bayibuli Sulemaani kyava awandiika nga ye agamba Mukama nti aleme kumuwa bingi ate binamwerabiza Katonda, aleme kuba na bitono nnyo, aleme kujula ate kinamutuusa ku kukolima. Naye oluusi tulaba nti obunyamberege bwe bugwawo ate mwattu ebirowoozo byaffe bitera okudda eri Katonda. Njagala olowoozeeko mbeera ki ye yatuukawo n'owulira ng'ekusembeza nnyo eri Katonda okusinga bwe wali obadde. Oluusi emirundi mingi biba bizibu. Batugamba ekyomu ku byokulabirako ebyamangu bye tusobola okulaba ebyo ebyabaawo mu Septemba nga 11 mu Amerika. Lunaku lwa byafaayo nnyo, abatujju bwe bajja ne bakuba eggwanga eryo erya Amerika. Naye kitugambibwa nti abantu baalaga nnyo okwagala eri eggwanga lyabwe okusinga bwe baali bakikoze mu bbanga ery'emabega. Naye lwaki? Kubanga eggwanga lyali lituuse mu kaseera akazibu, abantu ne baddamu okwewonga eri Katonda
ne bajjukira empagi emu ku mpagi zaabwe enkulu ennyo mu Amerika ey'obukristaayo, ne batandika n'okuddayo mu makanisa. Naye lwaki? Kubanga baafuna ekizibu ekyenjawulo. Munnange nno nandibadde ndowooza nti tetwandirinze bizibu kututuukako ate kutujjukiza nkolagana yaffe bwe yali ne Katonda waffe. Wano jjo ly'abalamu mu mwaka ogwa 2020 COVID yatulumbagana wano mu ggwanga ng'era bwe yalumba ebitundu ebirala bingi eby'ensi. Amakanisa ne bagaggala, abantu ne babeera nga ew'okunoonya Katonda bawammanta muwammante, tebakyasobola kukuŋŋaana. Mwattu abantu beewonga nnyo eri Mukama, bajjukira nnyo nti beetaaga Katonda. Nzijukira ne mu lukiiko olukulu olw'eggwanga eri Amerika, bukya lubanga lwa Mmindi bakkiriza nti ddala mu mbeera eyo Katonda yalina okubataasa, ne batandikanga n'okusaba nga baggulawo enkiiko zaabwe, ekintu ekyali kikyaludde okulabika. Kale obunyamberege bwe butyo bwe bubaawo buzza nnyo abantu eri Katonda. Era ne mu ggwanga lyaffe wano tujjukira bwe baatuggulawo, amakanisa gaabooga, gaafuna gye tusobola okuyita overflow, abantu ne babulwa ne we batuula. Naye kubanga baali bayise mu mbeera ya COVID ng'ebanyizenyize, ne basalawo okudda eri Mukama Katonda. Bwe nno njagala okugamba mukwana andaba nti ekizibu ekyo ky'oyitamu kyandibanga ekigendererwa kyakwongera kukusembeza eri Mukama Katonda wo. N'olw'ensonga eyo teweevuma nnyo, wabula yongera bwongezi okusemberera Katonda. Yongera okusemberera Katonda. Naye ebyo byonna nga bibaddewo, okomyewo eri Katonda, omusemberedde, oyinza otya okukuuma omuliro ogwo gw'ofunye, okwagala okwo kw'ofunye eri Katonda awatali kumala kaseera katono ate guddemu gusebengerere, ewatali kulinda kanyamberege kalala ate kaddemu okukuzuukusa? Tuyinza tutya okukuuma omuliro ogwo nga gwaka mu bulamu bwaffe? Omuwandiisi ono yatuwadde ekyokulabirako eky'amazzi ageesera. N'atugamba nti singa obadde wa kufumba ttondo ly'amazzi, ettondo ly'amazzi terisobola kwesera, wabula lifuumuuka bufuumuusi ne liggwawo. Simanyi oba wali otaddeko esseffuliya ku muliro n'ebabirira bulungi n'osuulamu ettondo ly'amazzi, lifuumuuka bufuumuusi ne lisaanawo ne likola ki? Ne livaawo. Naye bw'oba oyagala amazzi geesere, amazzi ago olina kuteekamu nga gawera. Kwegamba amatonda ag'amazzi galina kuba mangi, amazzi ago g'ofumba ne galyoka gagira nga gagira, then ne gamala ne gakola ki? Ne gatokota gonna wamu. Kikyagezaako okutulaga, agezaako okutuggyirayo omulamu omukulu ogw'ekiyitibwa obumu. Era atugamba nti okutuusa nga twegasse wamu ne bakkiriza bannaffe, ne tuba bumu buli kiseera, okukkiriza kwaffe, essuubi lyaffe era n'okwagala byakutandika okunnyogoga era bisaanewo. Agezaako okuggyayo omulamwa guli ti Sabbiiti yabaawo lwa kussa kimu. Abantu abassa ekimu kitegeeza babeera wamu, bakolagana. Okwagala okwo emirundi mingi kufa kubanga tulina gye tugenda ne twekuumira eyo, n'obeera n'ekizibu n'ogamba owaaye mbimala nzekka bw'otyo. Kati oluusi bwe bikuyinga obuzito ate ne weesanga nga okukkiriza kukugenze kusebengerera. Agezaako okutugamba nti ng'abakkiriza tulina okubeera obumu, tulina okutambula ffenna, tulina okulaba nga tubeerana mu mbeera zaffe, nga tukolagana mu bintu byonna bye tukola. Amagezi gano gasobola okusala ne gagenda n'emirimu abantu gye bakola. Leero lunaku lwa kkola, lunaku olusooka mu wiiki. Oluusi omulimu ogwo kw'oli, singa obadde okwatagana bulungi ne banno,
omulimu ogwo gwandikwanguyidde okusinga bw'oyagala okugwemalirira wekka bwa ssekinnoomu bwa nnamunigina. Naye ne mu kukkiriza bwe kutyo bwe kuli. Mu lugendo luno bwe tutambula mu kukkiriza, buli omu yeetaaga munne, buli omu anyweza munne. Bwe tukuŋŋaana ne tujja buli omu n'anyumya Mukama by'amuyisizzaamu, naawe abadde anaatera okugwa, Mukama akuwa amaanyi n'osobola okusigala ng'oyimiridde. Naye weewaawo abantu bakuŋŋaana ku Sabbiiti era bajja ne bakuŋŋaana ne balya emmere ne bakola byonna. Naye abaffe okussa ekimu weekuli mu bantu baffe. Lwaki okukaayana kungi mu makanisa? Lwaki ennyombo nnyingi? Lwaki okwesalamu kungi? Ekigendererwa kya Sabbiiti kivaayo ekyokussa ekimu nga bwe kyandibadde, oba waliwo ebintu ebirala ebizze ne biyingira mu maaso gaffe ate ne bitulemesa okulaba nga tussa kimu ne Katonda waffe, nga tussa kimu ng'abooluganda. Kyandibanga mu bulamu bwaffe mulimu embeera etannaba kulongoosebwamu. Bwe mba sikwatagana na gundi kitegeeza waliwo awo obuntuntu obukyali obukyafu obukyali mu ffe obutulemesa okukola ki? Okukwatagana. Bayibuli etugamba mu nnyiriri zino ze twasomye mu Zabbuli eya 43, ngenda kuddako emabega nsome olunyiriri olwokusatu ate nkusomere n'olunyiriri olwokuna. Bayibuli egamba nti kale otume omusana gwo n'amazima go. N'ayongerayo n'agamba nti ebyo binnuŋŋamye bindeete ku lusozi olutukuvu ne mu weema zo. Ayogera ebigambo bibiri, agamba nti otume omusana gwo ogw'amazima. Omusana ogwo ogw'amazima bwe gujja gunnuŋŋamye, era bwe gumala okunnuŋŋamya gundeete, omusana ogwo ogw'amazima gundeete ku lusozi lwo olutukuvu. Olwokuna bwe twasomye ne lujja ne lugamba nti ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange eritasingika, ne ku nnanga ndimutendereza. Ayi Katonda, Katonda wange. Kikyagezaako okutulaga nti ekintu ekyo kirina okutuleetera okussa ekimu, gwe musana n'amazima. Bye bintu bibiri, omusana n'amazima. Ekitugaanya okussa ekimu ng'abaana ba Katonda lwa nsonga omusana guno tegunnakola mu bulamu bwaffe. Bayibuli etugamba nti ekigambo kye yetabaaza, eruŋŋamye ebigere byaffe ate era eruŋŋamye ekkubo lyaffe. Bayibuli etugamba nti ekigambo kye ge mazima. Bayibuli ge mazima. Kyava asaba ng'asabira abatume abagamba obatukuze mu mazima. Ekigambo kyo ge mazima. Yokaana 17:17. Ekigambo kino bwe kinaaba tekinnaba kututukuza, kutuggyamu kasasiro yenna, okussa ekimu kuno kwe twogerako ku Sabbiiti kukyayinza obutabaawo. Naye essaala yaffe eri nti tukkirize Mukama Katonda akole mu bulamu bwaffe, tumukkirize atuluŋŋamye, tumukkirize aggyemu kasasiro oyo yenna, atuggyemu obujja, atuggyemu fitina, atuggyemu enkwe, atuggyemu obutaagaliza, atuggyemu obukyayi. Ebyo bye bitulemesa okubanga tussa kimu nga Abakristaayo. Summons bwe zijja ne zibuulirwa zikola njawulo ki mu bulamu bwaffe?
ekigambo kya Katonda kijja kukola enjawulo mu bulamu bwaffe singa tunakkiriza kitulongoose. Nti bwe kitugamba nti ekigambo ekivundu kireme kuvanga mu kamwako, ekigambo ekyo ne tukiwuliriza era ekigambo ekivundu ne tutakkiriza kive mu kamwa kaffe. Ne tusaba Katonda atuwa amaanyi tunaagenda okuŋŋaana ffenna awamu ng'abaana abakkiriza Katonda, ng'abaana ab'endeemu, nga mbutuufu ffenna tulongooseddwamu obukyayi. Ate lwaki sibeere na kwagala eri bannange? Lwaki tetusse kimu? Tukkirize Katonda akole mu bulamu bwaffe, tukkirize ekigambo kye kitulongoose, kitulongooseze ddala okutujja mu kasasiro yenna, olwo nno lwe tunaayinza okutuukiriza omulamwa guno ogwa Sabbiiti. Awo bwe tunaakuŋŋaana ffenna nga tulina okussa ekimu, tulongoosebbwa amazima, tujja kwogera ng'omutontomi ono agamba nti ne ndyoka ŋŋenda ku kyoto kya Katonda, eri Katonda essanyu lyange eritasingika, ne ku nnanga ndikutenderezayo Katonda, Katonda wange. Njagala okumaliriza nga ŋŋamba nti ebitulemesa okukkiriza ebyo tugezeeko okulaba nga tubijja mu bulamu bwaffe obw'amaanyi Katonda g'atuwa. Tujja kuba tussa kimu buli lwe tukuŋŋaana. Eyo nno y'essaala ya Mukama waffe agamba nti babenga bumu nga nange ne Kitange bwe tuli omu. Eyo y'essaala gy'ayagala tukolagane ne bannaffe mu lugendo luno olw'okukkiriza. Tewali kubuusabuusa, buli omu yeetaaga munne olw'okugumyaŋŋana, olw'okuzzaŋŋanamu amaanyi, ate kulaba ng'okukkiriza kwaffe kukula. Ekyo bwe tunaakikola, okwagala kwaffe n'obweyamo bwaffe bwe tukola eri Katonda tujja kubutuukiriza awatali kuddiriza kwonna kwonna. Nsaba Mukama akuwa omukisa nti ng'ogenda okukola emirimu gye egy'enjawulo mu lunaku luno, otambule n'ebigambo ebyo. Bijja kuyamba ne ku mirimu gy'okola. Bw'onooyiga nti weetaaga banno n'okolagana wamu nabo, obulamu bujja kwanguwa n'emirimu gijja kutambula bulungi. Bw'onooyiga nti ne mu lugendo olw'okukkiriza weetaaga banno, olugendo luno lujja kwanguwa, kubanga Mukama ajja kuba akola okuyita mu bujulizi bwe bakuwa, okuyita mu kusabira awamu, ajja kukola okuyita mu kutendereza Mukama n'okuyimba ennyimba ne Zabbuli, ate awamu n'okuyiga Bayibuli. Mukama akuwa omukisa. Katwewombeeke tuweeyo okusaba. Taata omulungi, mukwano gwaffe omuyinza w'ebintu byonna, njagala okwebaza kubanga otuwadde omukisa n'olunaku luno olwaleero, otusobozesezza okubaako kye tuyiga. Mukama, ku lunaku luno nga tugenda okukola emirimu egy'enjawulo, tuyamba okutegeerera ddala nti twetaaga bannaffe. Mu lugendo lwaffe olw'okukkiriza tuyamba okutegeera nti twetaaga okutambula nga tuli bumu, bwetyo bwe tunaasobola okufuna okussa ekimu nga kwe kuyaayaana Mukama kw'olina gye tuli, tutambule nga tussa kimu, ate lwe tunaasobola okukula mu kukkiriza, naawe tunaaba tukuwadde omwagaanya okukola eby'enjawulo mu bulamu bwaffe. Otubeere Mukama, otukuume, otutangire eri omubi, otusabye mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kwagaliza olunaku olulungi. Mukama akuwa omukisa. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.